Faali TV jimbaniriza kade kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kade mbebaza mwe nabaji following namwe abagiye kumirako ndimbagamba nti comment section weri awo wansawo obaka bunti wansawo mu comment section tukosigalenga oji following bajita Faali TV okugulawo church ya pastor Samuel Banabi Samuel Kakande kwa lunaku lwaleero egenda kubegulawo nakulwaleero kugambe ekiri wabwero wa church chifumba mutuku abantu bangi nnyo nga bokiwulira church yonse bujomanyi bagigula na order era kindemusiso kubanga bagamba ati bagenda ko bagigulawo lwaleero okutandika okugisabira mu church nene nnyo nga bokiwulira abasinga bagamba nti pastor Kakande church no yagizimba atekako ne hotel rooms Molo kubanga nene nnyo girengere waggulu eyo nene waggulu eyo abantu bagendayo girengere emyalire egiriko pasa bujingo gikasuubira nagamba nti eyo church temuli mulinde Pentagon Pastor Bujinga agamba nti yafunye ba engineer okuva mu ggwanga erya Turkey akosane mu ggwanga erya Japan abagenda okubanga bakwasaganya omulimo okosane mu ggwanga erya China Japan Turkey ba engineer gye yabaje Pastor Rosias Bujingo era agamba nti omwaka ogujja gwa 2025 agenda kuba atandika church ye eya Pentagon agamba nti ali serious ku mulundi guno agamba nti omwaka guno amasasi gamukosamuko kyobola ebintu byayimiriramuko ebisinga n'abiyimirizamuko olw'okulumbibwa kw'amasasi kwamukosa ye Pastor Kakande agamba nze kanjigulewo tugende mu mwaka ogwa 2025 nga tuli mu church mpya muve mu kachachi akabadde kabakola ki akabadde kabanyiga jukira Pastor Kakande abadde alina church naye badde ntono muko mu size abantu badde befuutika muko naye church ino gye yazimbe church nga zinnyonnyo nga bw'okiwulira era endiga zigenda kusaba nga zeetaaya munnange endiga zigenda kusaba nga zeetaaya ekiri ku church ya Pastor Kakande bategesewo ekijjulo mawuuno kuyingira church kugamba na kusaba kusinza kutendereza na kulya na kunywa kugamba mukolo guli gali kwoleka mpulide bagamba nti waliwo n'abantu abagenda okubaawo abalala abenjawulo ba MPs n'abantu bangi abalala abagenda okwera ku church kugamba genda kuba mukolo gw'amaanyi nnyo nnyo ako church ya Nabi Samuel Kakande bajita Faali TV jimbebaza nimbagamba nti muli babode nnyo kubanga mugi following nimbagamba nti comment section eryawo wansawo obaka bunti wansawo mu comment section atosalenga ogi following mbebaza nimbagamba nti muli babode nnyo ono mbana amawulire agabaga tambula okwetola eggwanga Uganda mbana amawulire agabaga tambula okwetola eggwanga lyattu Uganda lw'ensonga nkusaba ne kugamba nti sigala nga ofollowinga tojja kubanga wejjusa bamuyita Nabi Samuel Kakande church egenda kuba etandika olunaku olwo lwaleero endiga ziwonye akachachi akafunda ziwonye ewafunda era nga Pastor Kakande agamba nti yali ekiraba dda nti endiga tezikyasaba bulungi manyanga nti tezikyasaba bulungi era tezeetaaya bulungi mu church olw'ensonga nti church eri ebadde enfunda munange ensonga zeezo ezimu kwezi ezitambula akadde kano ku mitimbagano eja social media era nga nkugamba nti oli wakabi nnyo gwe wenna agifollowinga naawe agyekuumirako mwebale nnyo okubanga munfollowinga ne mbagamba nti musigale nga mugyekomeddeko amawulire mba nago each and every single day likinga commentinga subscribinga nyiga ku kade ekiri ku church kifumba mutoko lwaleero bankubadde nkubekedde kutonya nguba teemeseza ndiga kukola ki kutuuka ku church kubanga Pastor Kakande yabagambye bagende mu bungi buli kimu kigenda kubawo byakunywa byakulya muziki kutendereza nasula mu kutendereza mukolo gw'amaanyi nnyo nga gyenkomeza Faali TV Faali News KRTV Uganda nawo kusane KBTV jimusi following as night yo channel zimba tegezeza temujja kubanga mwejjusa
temujja kubanga mwejjusa kyaki ya Pastor Kakande bagipulaninze bulungi nnyo kubanga emmotoka we ziraga kyaki nabasinga ogiraba wanire wabweru olabanga ekoma wano ne munnange munda ewagazi kubanga waliwo piki wezipaakinga emmotoka ab'obugaali wantu wagazi nnyo space gye yazimbyeko kyaki wagazi nnyo kyovula abasinga bagamba nimamenu kyaki Pastor Kakande yazimbye yaki eno bwaguuga ye endiga zirina okulaba sente zaazo we ziraga endiga zirina okulaba sente zaazo we kuzikola ki we ziraga era Pastor Kakande agamba nti yakikoze kulaga ndiga ze nti munnange afaayo gye ziri n'okubadde kyaki mubadde basabira enkuba ebadde tebakuba nga basobola okugyamu naye agamba nti abakoye okubalaba nga beenyiga kivula yakoze ki kivula yasazeewo munnange abazimbire ekyaki bwaguuga abasumba batandise okubanga bazimba amakyaki eya Bugembe nina tukuba ndoze ekomekerezebwa eya Pastor Wilson Bugembe Pastor Bujinga agamba nti ezo temuli Pastor Bujinga agamba ezo temuli Pastor Bujingo yagamba nti Pentagon ejjo kubanga yesinga ekyamazima Pentagon yo Pastor Bujingo bana batambudde ne plan yaayo ejja kuberezemu ku church ezakabi mu Uganda muniza abalokole bwana asigalira ku plan kuba plan ya bei jaliko zamulabe ya Pastor Kakande nayo ku church nungi irange kati sazo yemu ku church ezakabi mu Uganda ezabalokole church ya Pastor Kakande simanyobe ya Bujinge nagimenyawo nenge sazo otogera ku church ezakabi eya Pastor Kakande church manyi nyo plan yayo mpali plan bulungi ba engineer be yafuna ba engineer balungi nnyo era baji planning bulungi plan baji kwasaganya bulungi ne plan ya Pastor Bujingo si plan mbi wade nakamu nakatono si plan mbi ba engineer be yafunye kuva mu Turkey ne mu Japan ne mu China wana abasigadde ku plan nga bagikoze bulungi nga plan bweri Pastor Bujingo ajja kuba azimbye church eyakabe mu Uganda ejja kubeezemu ku church ez'amaanyi mu Uganda bwe banasigala ku plan nga gye batambuliddeko ne stars no eya Kakande yesinga simanyi be ya Bujingo nagimenyawo kubanga plan ya Pastor Bujingo nungi nnyo nenga sina church nungi eya Kakande nungi ne Pastor Bujingo ejja kuba church nungi bwana banga asigadde ku plan gye yakola ki gye yafulumya olubereberye oba gye yafulumya mu kusooka mulange byebyo mwongere kubanga mugifollowinga bali Saudi Arabia bali Qatar agamba nti muli bamanyi nnyo kubanga mugifollowinga bagita Faadi TV yuki wali ne Faadi Yugi News mukafollowinga ka YouTube channel ako KBTV yuki ko Sadeke RTV Uganda na mbagala nnyo mwena munange Pastor Kakande agenda kubagulawo kyaki olunaku olwaliro Endiiga Zituuse enkubeta egezaako kutaataganya ne baabeekedde